Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe bwali butamanya. Bwe twafundikirira munnange nno ebiranga ebisatu byo byali bimaze okubeera nga biggwaayo, ebyali biranga okugattibwa kwange ne mwana muwala eyali amanyiddwa nga Nakakaawa, era nga wano Faisi ebigambo olw'okubeera nti byali bimutuuseeko yali asazeewo okubeera nga ayolekera erigenda ew'omuganga, eyo gye yasobola okubeera ng'ajja eddagala naye ly'ataasobola kubeera ng'akozesa olw'okubanga teyasobola kumanya ddi lwe nali ŋŋenda okufuluma. Ampuliriza omulungi, bwe twafundikirira nali nsazeewo okubeera nga Nakakaawa ye mmaliridde okumuwasa era nga n'ebintu maze okubiwaayo ebyali binsaliddwa, kati nno ng'omulimu gwokka gwe nali nsigazza gwe gw'okuboterera Faisi ekyama butya bwe nali ŋŋenda okuwasa empeta. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe mpasa empeta. Nze nalaba tusigaze ennaku 4 okugattibwa ne Nakakaawa ne neevaamu okutegeeza Faisi nga bwe njagala okuwasa omukazi omulala empeta. Ebigambo nabitandika bwe nti, munnange naawe omanyi taata ne maama bwe baali ab'eddiini ennyo, baayagala dda mpasa empeta nze ne ŋŋaana olw'okukwagala ennyo, naye mu mwezi ogwo oguwedde nalabiraawo nga bampita ne baŋŋamba nti tumaze okukulabira omukazi ow'okuwasa empeta n'ebintu byonna bye banaasala ffe tujja okubiwa. Munnange nange nali siyinza kujeemera bakulu era ku lw'omukaaga olujja y'embaga. Ko Faisi nti kaakano mbuulira nkole ki? Nkubuulira omanye. Ko Faisi nti mmanyi biki eby'obusirusiru bw'ewammwe? Olowooza singa wantegeeza dda nga tonneetaaga mu makaago nandikulemeddeko ng'atalina waffe? Mukwano tonyiiga, naawe omanyi nga si kirungi abasomesa b'eddiini ne bazadde ba mukazi wange okuwulira nga ndesse omukazi mu maka ate ne ŋŋenda mu ssinzizo okugattibwa n'omulala mu bufumbo obutukuvu. Faisi, gamba nti nga ndesse ekisasiro mu maka, nze ndi mukazi gw'ogenda okuwasa ndaba ye mukazi? Nedda maama wange, gwe mukazi wange ddala. Nakuzaalira wanno, ye nze ndiko amabeere agayonsa abantu, ndaba nze nzaala mbwa. Kye ŋŋamba kye kino munnange, enkya mmotoka ejja kukudduukirira wano ogende eka n'abaana baffe muwummuleko, embaga bw'eriggwa ng'okomawo mu maka go. Faisi, ng'ani akomawo? Nze Faisi? Mpozzi ng'ewaffe nabo bali babangobye. Naleka Faisi akyayomba ne ŋŋenda mu nnyumba okwambala ŋŋende ku mitawaana gy'embaga. Nali nfuluma mu nnyumba, Faisi n'aŋŋamba nti nga bwe ndi ow'okusindiikiriza enkya ng'ekyo nziira, ka ŋŋende nsiibule ku mikwano gyange. Olwamala okwogera ebyo n'amasuka mbu okuwummula ng'ali wa musawo we. Faisi, nnyabo eddagala lyaffe saasobola kulikozesa. Lwaki tewalikozesa? Omusajja teyambuulirako ng'agenda ewa mukazi we? Bwe bityo bibiri. Kale kammala okulaba bano abaasoose ndabe kye nnaakukolera. Naye nnyabo ebyange nga byamangu nnyo anti omusajja amaze n'okungoba era enkya bw'aleeta n'emmotoka enzizaayo ewaffe. Akugobye ye nnyabo? Mwana wange, wazza musango ki ogukutwaza n'ekisubi ku liiso? Okubeera naye emyaka 10 n'okumuzaalira abaana gwe musango ogungobezza. Abasajja nga tebategeera, alabye amaze okukukaddiya n'akugoba. Akugobedde waani?
ayagala y'anannonda. Nedda mwana wange, tojja kulondebwa ng'emmomboze oba ensingwa. Kankuleetera eddagala. Kaale nnyabo. Omusawo eddagala yaliggya mu nnyumba era lyali kkalu. Lyalimu ekintu nga kiringa ekiyuube ky'omusota. Bwe yalituusa mu maaso ga Fayisi n'amubuuza nti, "Mmotoka ekutwala ddi ewammwe?" Ko Fayisi nti, "Entwala nkya nnyabo." Omusawo, "Kale nno twala eddagala lino naye olyegendereza nnyo kubanga naawe liyinza okukukolako akabi." "Nja kulyegendereza nnyabo." Bw'olaba ng'ofulumidde ddala mu nnyumba okulinnya mmotoka ng'obanga olonda ekintu wansi so ng'osimira ddagala lino wabweru ku mulyango abantu we bayingirira mu nnyumba. Mu mulyango gw'ekiyungu nawo osimirawo erimu ng'omaze okukiviiramu ddala. Erimu osala amagezi n'olisonseka mu kisasi ky'ekiyungu. Bw'omala ebyo nga weetambulira. Naye nnyabo, eryo eddagala linnyamba litya nga mmaze okufuluma mu maka gange? Mwana wange, oyagala njogere ki? Bye nkulagidde by'oba okola, odde ewammwe osirike. Kaale nnyabo, era kaŋŋende. Omusawo, "Maama, leetayo siringi 40 ez'eddagala lye nkuwadde." Anti nnyabo liri teryakola. Ate nno owulira obutakola tewalitwala. Nnyabo toyomba, ensimbi ziizino. Enkeera Fayisi yasobola okussa eddagala mu bifo byonna omusawo bye yamugamba okulissaamu. Olwamala okulissaamu, mmotoka n'emuggyawo n'obwana bwe. Nabunnya, Lubwama, Musaazi ne Nandugga be baasigala mu maka gange. Nategeezebwa nti mu wiiki eyakulembera embaga yaffe, abooluganda lwa Nakakaawa ne mikwano gya nnyina baakuŋŋaana bangi ne bamubuulira ebigambo bingi omukazi by'asaana okukola. Ku bigambo bye baamubuulira, ssengaawe n'ambuuze, "Mwana wange, owuliranga balo?" Omukazi awulira bba. Balo bw'akuvumiranga ebitaliimu ng'osirika. Olabanga obusungu bumwamuseeko ng'omunnyonnyola ekibi ky'akukoze. Bw'omunyiizanga omwetonderanga mangu. Tosunguwalanga mangu era tosibanga busungu ku mwoyo. Balo bw'abanga agenda okukukuba oddukiranga ku masiga enkoto. Balo buli lwakomangawo eka ng'aliko gy'ava ng'omwaniriza. Bw'abanga ne byakutte ng'obimuggyako. Ssengaawe Nababi, munnange, kaakano okuze, ogenda okufumbirwa, naye okufumbirwa si kunaanya. Ojja kusanga ebizibu bingi mu bufumbo naye obigumiranga okuggyako obulogo n'obusezi. Omukazi aguma. Enjala ne bw'egwanga etya, Balo tomulyangako emmere. Omukazi tatuuba mu njala. Tofumbiranga abantu entula ng'ennyama eri mu nnyumba. Jjajjaawe bulungi siddya, nnyina wa kitaawe. Mujja wange, ondeseewo. Kale genda mirembe, emikisa gy'abajjajjaabo gikugendereko. Munnange nno, wakyalira ensiko? Oba tewagikyalira, abalala tebali kunywamu akendo. Nakakaawa yatunuulira jjajjaawe ng'alinga ayagala okumukuba olw'okumugamba ku ky'okukyalira ensiko, kubanga ye ekyo yakigaanira ddala. Bakulu be ne bawala banne baali baamwekubako dda ne yeerema. Bulungi siddya naye yamuvaako buvi. Nababi, omugole mumumpe, mugambe ebyange nga tuli babiri. Abaaliwo, wuuyo mubuulirire nnyo aleme kutuswaza ng'atuuse ewa bba. Nababi, munnange, obeeranga muyonjo mu ngeri zonna. Tewali musajja ayagala omukazi omujama. Ebintu byonna ebifumbirwamu n'ebiriirwamu era n'ebinywerwamu obiyonjanga nnyo.
ennyumba yammwe togayaalanga okugyera n'okutereeza ebintu byamu nga buli kintu okissa mu kifo kyakyo. Tosanga ebintu mu kisenge mwe musula oba mw'osula. Engoye z'abalo n'ezizo ozoozanga n'ozitukuza bulungi. Wano buli kintu kiba n'omukolo gwakyo. Olugoye lwaffe olw'omukolo luulwo olukuumanga bulungi ate nga luyonjo. Omuntu yenna omubi bw'ali lukubbako ng'akusse. Weekuumanga nnyo obutawunyirira balokamwa oba enswa endala ng'olw'omu lubugo, kaamunkwawa, kasunsa, ekkalalume oba ekkondwe. Weemwangako buli wantu. Omusajja bw'olimuwulirira ng'akukyawa. Nambooze, eyo tavaayo nange mugambe ebyange. Nababi, jangu obimugambe. Nambooze, balo tomuvumiranga ebitaliimu. Bw'olyagalanga okumwolekeza akamwa buli kiseera agenda kukukyawa akulekenga mu nnyumba wekka. Anti bagamba nti ekkembi ekusuza ku mwenge. Obuyombi obutagoba nsonga bulemesa abasajja bangi abakazi. Bwe mubanga ne balo mu kitanda kyammwe tomusiriikiriranga nga gwe mwayombye naye. Onyumyanga naye bulungi ng'osekereza nga bw'onyenya ne kugaliba enjole. Teweesuulangawo ng'omugugu. Mwana wange owulidde? Mpulidde ssenga. Bangi si banno omukwano gw'awaka. Mwana wange, nnyazaalawo ne ssezaalawo ne balamu bo obasangamu ekitiibwa. Tebavanga waka nga tobafumbidde emmere. Nambooze, omugole akomewo wano. Waliwo ekikulu kye neerabidde okumugamba. Mpuliriza nnyo. Togezanga n'oganza omusajja omulala ng'oli omwabalo. Bw'oli muganza n'akusanyusa mu buliri okusinga balo ng'obufumbo bukufudde. Weewaliranga ddala obwenzi bwonna kubanga butta amaka. Simanyi ompuliriza? Singa nkuwuliriza. Kale ddayo n'abalala bakugambe ebyabwe. Kitaawe, mwana wange, genda ofumbirwe. Emikisa gy'abajjajjaabo gikugendereko. Balo omuwuliriranga nga nnyoko bw'ampulira. Nnyina, mwana wange, ogenda okufumbirwa weefunira amaka go aganaakuweesanga ekitiibwa nti mukaago ndi wuuyo. Ekitiibwa ekyo okikuumanga. Tonooberanga ebitaliimu. Balo bw'akunyiizanga tojjanga mangu gye ndi wabula ogendanga wa nnyazaalawo n'omunnyonnyola ensonga zammwe. Eno tekyali wammwe, gy'ogenda ye wammwe. Ebigambo by'omu maka go tobirekanga kutwalibwa mpewo buli wantu. N'olugero lugamba nti bimanywendwa omunaku tayogera kyalidde. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo olwaleero. Bwe tujja okusinziira tweyongereyo tulabe biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.